Tiagas anyuse Kamwokya poliisi webadde egezaako okugumbulula abawagizi b'ekisinde kya People Power abadde beeyiye ku kitebe ekikulu e Kamwokya okujja okuwerekerako abakomezzaawo empapula zaabwe. Ku ntandikwa y'omwezi guno omukulembeze w'ekisinde kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine yayita abaagala okuvuganya ku kisinde kino bajje empapula bazijjuze mu bwangu era n'alagira nti kaweefube ono akomanga ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Olwaleero yebadde nsalessale era kyekitanudde bonna abadde batannaba kuggyayo mpapula wamu n'ababadde tebannakomyawo mpapula okweyuna obudde si kubanga omukisa guno gubayitako. Obwedda buli atuukira mizira n'enduulu. Esther Nyanzi asiimye nnyo aba People Power omukwano gwe bamulaze olw'okumwaniriza mu ssanyu wadde ng'abadde ne kkaadi ya FDC. Abantu abagamba nti ngudde edda lusine balalu ze ndi wa FDC ate ndi wa People Power. Okumanya ndi wa People Power foomu zino ze batuwanga tujjuzaamu aba People Power bakugamba soko yogera erinnya lyonna yogeddewo nti Stella Nyanzi positioni nti ateekirira abakyala ku MP mu Kampala district ne basaba nini n'enjiwawo kaakati ne bagamba political affiliation bannange ne mbawandiikira nti ndi wa FDC ate ndi wa People Power okumanya n'aba security ba People Power bamanyi nti ndi wa FDC na People Power bwe balabye foomu zange tebangobye bagambye mbadamu jangu bulungi ze mu People Power ninamu ekisenge kubanga best gye nkoze mu People Power ate aba People Power kamba buli mama mwagala kusinga kalulu ka Kampala woman MP. Ekituufu omuwendo gw'abantu abanona empapula gwabasuseeko anti gulinnya buli lukya ate nga bangi abakyazeetaaga nga kino kibawaliriza okwongezaayo wiiki endala. Abamu ku bakomezzaawo empapula zaabwe balaze obuzibu bwe bayitamu olw'okubanga bakozesa woofiisi emu ne basaba akulira ekisinde kino abayamba ateekewo woofiisi ez'enjawulo mu bitundu byabwe kibasobozesa obutatindigga ggendo ppanvu. Wano abantu bangi ddala aliko amaanyi naye katusabe obutuufu bulungi n'embeera eri wano abantu bangi gavannaffe abakulembera ekisinde kino basazeewo bamereko ku nnaku ezikuza empapula zino kubanga abantu bangi n'obudde tebumala naye nga ziriwo omuntu nanjezezza abandi badde bakola ofiisi z'enjawulo mu bitundu abantu gye baba kubanga n'entambula yennyini emmotoka emu etambuza abantu bana. Nze Nakawoya Esther nze ndi munnamawulire naye nsazeewo emirimu gy'obwamawulire ndiwumuzeeko ate nsobole okuweereza abantu ensonga z'ebyobukulembeze. Olwaleero nkomezzaawo empapula eza People Power era zisaddeyo mu ofiisi nga ngenda kwesimba ku kifo ky'omumaka omukyala owa Nakaseke district 2. Sesanga Steven yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agokya.